nofuna omwana afunye accident ayidde omuliro mazzi gamuyikidde alinye mu kyoto agudde mu sigiri abadde ku boda boda agudde ku boda boda yangu amangu oje mu faamu yo okunyuleyo obwoya bwa kamyunga kalamu bokakwata bwoti ogenda kunyulako obwoya buno kunyulako obwoya ko kusinzira ekiwundu nga bwe kyenkana teeka wali wenyini awali omusaayi we gufuluma bwoti bugenda kukwatirako obumyu buno eringa uzi ze babatungisa mu ddwaliro kagenda kusika ennyama eri ne bw'oba nga wabadde weesaze obanga ekintu kyakuyuzizza kagenda kusika ennyama eri kagigatte kabenga akagitunga ojja kumala obwoya buno bukutuke bwokka buveeko nga wano watunge naye nga tolaba wuzi zaayiseemu ate nga tobadde mu bulumi. Yes, osobola ogendako mu ddwaliro ng'omaze obuteekako olw'okwewala tetanus ne bakukubayo akayiso ka tetanus n'ekirala kye n'oba oyagadde naye lino ddagala lyennyini omugaso ogusookerako ddala ogutandikirwako akamyu tukafunako ennyama nga bwe munaalaba mu vidiyo zaffe ennyama yaako nga bwefaanana nga bwe nabagambye akamyu tukafunako obusa obusa kye kigimusa abalimi mwena kye munoonya mugenda container village mugenda mu maduuka ne munoonya ebigimusa byonna bye munoonya wonna we mubinoonya muleka wano obusa bw'obumyu akamyu ke kantu akali emmere ne kafulumya akasakaako ng'emmere yonna nga bwe kagiridde akamyu tekalina ssabusa ng'ey'embuzi eri egaayo emmere n'egikamula n'ejjamu ebirungo byonna ko kajjako ekirungo kitono kye kafunye ebirungo byonna bisigala muno so nti obusa bwako bw'obukozesa in fact akamyu bwe kapa mu busa bw'oba tewakazimbira bulungi kaddamu ne kabulya emmere yonna ekyali fresh kakati ekirungo ekiri muno ekigimusa kyonna kye weetaaga nti obumyu bw'obuteeka for example ku kitooke oba obutadde mu nnimiro ku kitooke kw'obutadde bubeerawo nga butta ekiwuka nga bugimusa ettaka okumala emyezi 6 enkuba bw'eba etonnya buli lw'etonnya nga gundi avaamu nga kirira mu kitooke butta ekiwuka kyonna ekiri mu kitooke bukaddiwa bw'oba buyiyeeko leero buwe emyezi 6 oyongereko si bino bye mwonoona ssente buli lunaku n'ogula eddagala buli lunaku n'ogula eddagala ate nga lya buseere obumyu ojja bwerundira bukuyambe mu faamu okukola ekigimusa omusulo nga bwe nabunnyonnyodde gufuuyira buli kirime oba mwanyi oba muceere oba mboga buli kimu kyonna oba nyaanya gutta ebiwuka oba miyembe then ebi byonna gy'emigaso eddiba lya kamyu tulikolamu ebintu bingi tujja bibalaga tukolamu baaga laptop bags ennungi handbags ennungi obubaga bw'abakyala obulungi tukola phone covers mu maliba tukola dashboard covers ekyoya kye mulaba ku mmotoka ebyo mugula ebiva e China temuddamu genda e China weebiri tugenda kubibakolera tugenda kubibaguza okiteeke ku mmotoka nga kooyaka obumyu obumyu tubukolamu ebintu bingi abakyala mu abagala biscarf bino bye muteeka mu bulago ebyo tukola mu maliba g'obumyu bivaamu bulungi ku kamyu tetulina kye tusuula kye twandibadde tusuulako ng'ebyenda ebyenda tulina abalina embwa zino enzungu ze muwulire zennene ze bagulira ennyama buli lunaku embwa eyagala akamyu n'obulamu bwako bwonna jangu fwe bwe tubaaga tukkiriziganya tukole tenda naawe nti olina embwa meka onootwalanga kilo meka ez'ebyenda n'emitwe omutwe mulungi nnyo ku bantu singa ogufumba boyiro gwina kye guyamba mu bulamu bw'omuntu ddagala naye bw'oba tonayagala gulya tusobola okuguza ow'embwa najja n'atwalanga emitwe ojja kulaba embwa zo zeeyongedde amagezi n'okutegeera n'okuba namu bulungi tukyali kamyu ebintu bya kamyu bingi ebintu bya kamyu tebiggwaayo anti akamyu endiisa yaako nagyogeddeko kitono bw'onooba mulunzi ng'oyagala kufuna ssente nti obumyu buno tubuliisa nga tukozesa rabbit pellets zino okusinziira wawooli tuli mu kibuga katufamu tuziteeka mu kibuga kubanga obumyu tubulundira wafunda sobola okuba ng'oli waka wuwo toyina space wagula plotting ejjamu nyumba yokka naye ennyumba eyo wagiteekako garage wagiteekako walina plan y'ogula mmotoka egenda mu garage eyo n'okyusa ekirowoozo n'ogula kanta ey'emirimu kati garage wagifuula terekero ly'amanda n'ebyuma mu scrap ebiri awo garage eyo yennyini fulumyamu biscrap ffe otuyite ba TYJ rabbit farm tukusetingire farm mu garage ku nyumba kwennyini kuusula olundiremu obumyu nga buyonjo bwe buti ofune ssente ne bw'oba obadde osuzaamu mmotoka olina ekikomera motoka kati ebyokuba obutaala babivaako ababbi nabo kati bakirabye motoka Uganda egaggawadde motoka ziringa bijanjaalo so kyoba okola fulumya motoka gisizibwa bweru mu parking garage gikolemu faamu y'obumyu njogera n'oyo eyazimba awafunda tayina space nkulaga nti obumyu kyekintu kyosobola okulundira gwe woosula n'osula nakyo okusingako ebirundibwa ebirala
tojja kuleeta nkoko mu galaji musula zikuba kerere akamyu nga bw'okalaba tekoogera tekaleekaana tekalina sauti yonna gye kakola ate si kacaafu kasitooka kuuma nga kayonjo bwe kati mu galaji mwenyini otuula wali ne bakuwa emmere n'oliraawo nga bw'olaba ku bumyu bwo bulinga bye muli ate ng'ogenda bwefunamu ssente TYJ Rabbit Farm tusangibwa Makindye Kibuye si wala nnyo tutuukirire bw'onooba ofunye kontakiti zaffe tukuyigirize okulimira wafunda okulundira wafunda ofunemu ssente ate n'emigaso nkumu njagala kulaga tubadde tukyalwanirira ggwanga lyaffe abaana baffe bemusse ne mumalawo nga mukimanyi oba nga temukimanyi abalimi nammwe abaana baffe abali ku masomero especially abaana abawala abaagala nnyo okulya chips chicken ogenda n'okola order ya chips chicken wonna we bazikola bakuteerako saladi ze bakuteerako baddira emboga embisi ne bagisalaasala ne baddira akatungulu akabisi ne baddira ennyaanya embisi buli oli kisinzira nga bw'akoze saladi ze naye njagala kubuuzayo kintu kimu bw'oba osiibye ng'okola emirimu gyo ng'okutte obukyafu mu ngalo ne bakuleetera amazzi onaabe mu ngalo nga tewali sabbuuni bw'onaaba amazzi gano gatuka ekiseera n'ogalaba nga gatukula n'olowooza engalo zo zitukudde nga tonaabisiza sabbuuni naye oluvannyuma n'ogamba nedda mumpe sabbuuni mwana naga daddi sabbuuni wuno tumufunye ne bakuleetera sabbuuni n'oddamu okunaaba ogwokubiri ekko erivaako amazzi gano gaba makyafu okusinga gali ge wasoose okunaaba nga tolina sabbuuni kitegeeza sabbuuni yekka yajjako ekko ku kintu ky'onooba lugoye ky'obola tukozesa sabbuuni kakati njagala nkubuuza ekibuuzo ani gwe walaba ng'akola saladi n'azozesa sabbuuni n'asala emboga n'azozesa sabbuuni emboga z'olya waziguze mu katale waliwo omulimi eyazijja Luweero oba Masaka bw'aba olima emboga bw'eba evaayo bweti ng'ejaminating oba ennyaanya aleeta eddagala liri lyaguze ery'obutwa ezzungu n'atandika okufuuyira bw'afuuyira nga kikyali kikoola buli stage afuuyira bw'eba etandika kuwumba emboga aba afuuyira nga yeewumba ebikoola byonna ebiwumba n'eddagala lyabyo kakati ne bagula emboga ne bagijjayo mu nnimiro ne bagiteeka mu katale bwe bw'ogigula mu katale omukyala n'akola kyakunyulako bikono ebikoola ebisooka n'asalaasala emboga n'ayisaako mu mazzi akatinitini n'olya emboga wakoze order ya chips ne chicken ne bakuwa salads n'olya eddagala liri lye bafuuyira emboga eri ku nnimiro olirya lyonna munda ddamba kyova olaba kansa atabuse mu Uganda tuze TYJ Rabbit Farm tuze okubayigiriza okulwanyisa eddagala ezzungu erisa abaana baffe n'abantu abakulu okubamalawo oyinza ogamba ni myaka 5 ni myaka 8 mbuzayo emyaka 10 okufa kakati kansa ne bwankwata naye erwanirira omwana n'omuzzukulu n'omulembe oguddako ebintu bye balya kyetuba tukugamba TYJ jangu tukuyigirize okufuuyiriza omusulo gw'obumyu lima emboga fuuyiriza omusulo gw'obumyu lima ennyaanya fuuyiriza omusulo gw'obumyu ebiwuka bijja kufa n'emboga z'ofuuyidde abantu bazirye nga tebafunye bulabe bwonna mu bulamu bwabwe TYJ Rabbit Farm tusangibwa Makindye Demonstration Farm tusomesa jangu tukuyigirize connection y'amazzi eno nga bwe nabagambye nti amazzi gano tugakonekitinga kuva wali akamyu keetaaga amazzi mayonjo nga gwe wandinywedde ensolo yonna yeetaaga amazzi mayonjo ova kulaba ente zino zigenda mbidde nakiri kubanga ziba tezina kyakukola naye nazo zandyetaaza amazzi mayonjo kyova olaba twewala okujjanjaba ekisolo mbagambye twagale tulye ennyama nga tetugikubye empiso abasawo b'ebisolo bajje batuyambe eddagala lyemukuba ebisolo byaffe lirirese kansa mu bantu baffe oba mukimanyi oba temukimanyi muyinza okuba mwasoma okutusingako naye ente buli lwogikuba eddagala akamyu buli lwokakuba eddagala enkoko buli lwogitonyeza eddagala enkoko olujalula mugi batandika kugitonyeza eddagala mu kamwa paka ku wiiki 4 kati mulya za wiiki 4 gwe mwezi gumu n'eddagala lyonna n'otuuka ku mwana ayokya enkoko wa sigiri katutandikire ku oyo tetunagenda kuolyo asiika ng'enkoko eno wagiteeka ku sigiri nga yagibaaze bulungi ebugumako kati n'agiteeka wali ebbali gwe n'olaba ng'eyidde naye nga teyayidde bw'ojjanga papa yangu eno mwana naga kanjizeeko natwala obuvunaanyizibwa ne mbuuza abaana bano abookya enkoko lwaki enkoko eyo tugireka wali n'ekala nti muzeeyi bwe tugirekako n'ekala keeviira ekifi kye1500 oli bw'ajja ayagala kuwa 2 kubanga kikalambadde ne kiviira kyetuva tugireka nga mbisibisi agirabe nga nnene naye gwagiridde olya ddagala liri lyonna lye babadde bagiteekamu kyova olaba ebirwadde bino bye tuyina bisenyiga koko zirwala senyiga bisenyiga byazo eddagala lye babadde bateekamu naawe bye bisenyiga kati bye tuyina abaana baffe ebitawona muwoza nti covid teyagenda covid akyalimu naye ebintu bye tulya jangu lya ennyama ya kamyu kubanga ko
bwe tuba tukagema kuva mu buto bwako tukagemesa bikoola kigaji mululuza sere nti amazzi ge kanywa mayonjo nti amazzi galinga bwe tugateeka waggulu eri bwe tuba tukozesa amazzi ga national water galimu eddagala lye bagateekamu okugakuuma togawa direct soko gasene gateeke mu bidomola gamalewe wiki namba nga gavudde mu taapu kubanga mu taapu muli gavaayo gookya gavaayo ne pressure gavaayo naliri eddagala gateeke wali mu bidomola gakuulinge chlorine oyo gwe bateekamu ajja kufuumuka olyoko gateekeyo akamyu kagajje kaganywe wano nga mayonjo amazzi gali tugasengejja tufuba nnyo okulaba amazzi gatutaddemu gayite mu pipe muno akamyu kaffe kaleme kulwala tetwagala kujjanjaba nsolo buli lw'ogijjanjaba eddagala ly'ogitaddemu oli agenda ogirya eddagala lyo agenda okulya ate ligenda muleetera obulabe obulamu bwe ennyama y'akamyu white meat Katonda yagikola yo nga white meat ennyama y'akamyu terina masavu agali mixed mu nnyama era teriyo musawo bino bye bagamba muve ku nnyama temulya nnyama teri muntu agenda kuva ku nnyama pozo oli yasangibwa nga tagirya buli abantu baagala ennyama gwe nibono bagamba otya amala kulwala kansa we n'alyoka agivaako kansa yamugobako naye ennyama y'akamyu amasavu gaayo gabeera ku ddiba gabeera mu kifuba ku kibumba ne mu nsigo nti tugayoolamu gonna ne tugajjamu ne tugateeka ebbali n'agali ku mugongo ne tugajjako ne gagendera ku ddiba n'oli ennyama y'akamyu nga njere bulungi nga teriimu buzibu bwonna Katonda yakakola nga white meat teriimu bulwadde ate fe abakajjanjaba tuleme kwonoona kukateekamu eddagala osobola okalonda paka ku myezi 6 oba mwaka ne katuuka okuliibwa nga tokakubye empiso oba nga tokawadde eddagala zongo TYJ Rabbit Farm Demonstration Farm tusangibwa Makindye Kibuye mujje tubasomese tubayigirize enzimba y'akamyu tugizimbira tutya akamyu teteetaaga kazimbira rumu nene nnyo KJ eno tugizimba foot 2 by 2 square foot 2 lwaki tuzimba foot 2 twakirabye dda nti akamyu kaffe especially California bwe yeegolola bwati aweza foot 2 New Zealand abeera mu foot 1.5 so kasito zimba foot 2 ku 2 eyo ebeera y'akamyu kamu tubuteekamu mu bubiri ng'ensajja egenze kukola ki ku meetinga enkazi for 2 days ne tugijjamu enkazi erina okubeera muno yokka tugiteekateekera ng'egenda kuzaala tugiteerayo ebox mwegenda okuzaalira nezaala abaana baayo nga bw'ogiraba eno wano erina abaana baayo mu bisolo byonna ebirundibwa oba ebinyonyi byonna teri kintu kikyasinze kuzaala oba kwala ng'akamyu tandika n'obumyu 3 enkazi 2 n'ensajja emu mu mwaka gumu obeera n'obumyu 3 naye kazaala mu myezi 2 ne weeks 2 myezi 2 ne weeks 2 kubanga kafuna olubuto ne kamala nabo ennaku 3 ne kazaala ne kayonsa okumala omwezi 10 ne weeks 2 n'olyoko kazayo ku nnume kitegeeza mu myezi 2 ne weeks 2 kazaala ne kazaala mu mwaka emirundi 5 kazaala abaana abatakka wansi wa 5 10 8 9 ne kazaala emirundi 5 mu mwaka kyenavudde nkugamba nti abaana bano nabo be kazadde kati bano ba weeks 3 bagenda kuweza mwezi nti abaana bano bikira nagambye akamyu tetukakwata matu nga bwe mumanyi bw'okakwata amatu wano kalumwa olw'obuzito bwako kiringa bwe banakwata amatu ne bakusitula mu bbanga kyowulira wano nako kyekawulira ensolo yonna bw'eba esitula ekyana kyayo ekwata wano ku bulago bw'eba ekisengula kati gwe kakwate wano bw'oti sobola n'okukazaako omukono n'okakwatako wano kajja kuwulira comfortable kajja kuwulira emirembe TYJ Rabbit Farm mujje tubasomese ennunda y'obumyu mugenda kufuna nnyo emigaso mingi ne bwenjogera n'enkola ntya sisobola gimalayo mujje tubayigirize mujje mukole ssente ate nga bwe muyambe eggwanga lyaffe abaana baffe okubagoba ku ennyama gye balya ng'ebalwaza ebirime bye balya nga bibaleetera obulabe ku bulamu bwabwe omuntu eyagala kutandika okulunda obumyu oyinza okulaba ku social media nga twogera ku bumyu oba nga twogera bwe tuti enkya n'ogenda n'onoonya ensigo yonna ey'akamyu kyenkusaba kyewantandikidde kusooka otuukirira abakugu nga bwe tugambye TYJ Rabbit Farm tuli bakugu tumazeemu emyaka 15 tubutegeera bulungi sooka otuukirira abakugu bakulage ekituufu kyewanditandikiddeko okutegeera ensigo entuufu obumyu bulimu breeds nyingi obumyu bwaffe buno obwaloko tebukola ssente oba olunze bubwo bwakulya jangu tukulage breed entuufu gy'olina okulunda ekyo kimu akamyu tukazimbira jangu tukulage akamyu jangu tukuzimbire tukulage akamyu nga bwe tukola ki nga bwe tukazimbira akamyu kano obumyu bwe mwalundako edda abaalundako obumyu bwalwalanga endwadde ez'okungulu ojja kuzirize n'abagambye ez'omunda bwalwalanga ebigenge mu magulu bwalwalanga amatu yakanka ekireetera
ebigenge bwoba buchafu obuchafu obuko obujira ku muddo gwoyiwayo ne kagwebakamu ne kagufukira ne kagulinyamu n'obusabwe kapama wano ne bulegama bwe tuba tuzimba tukuzimbira nti obusabwe ona bwino okuyitamu omusulo gwino okuyitamu ne kasigala nti akamyu kaffe nti kayonjo okalabe ekigere kyako tekalinyangako mu musulo tekalinyangako mu busa nawe ojja kusanga oli ng'alunda obumyu kansooke kakwate bulungi ojja kusanga oli ng'alunda obumyu ng'ekigere kyonna olaba ekyoya kyako tekalinyangako mu busa tekalina we kajja bulwadde kiva ku ki hygiene enzimba gye twazimba mu keegi ne kabanga tekasobola kulinya mu busa oba kulinya mu musulo ebi byonna ba TYJ Rabbit Farm wejjo bisanga nga tukuyigiriza jangu enzimba ya cages ng'otandika ematalinga bw'onoosalawo ozimbe oba okubirire business ejja kuba ekulemye bangi balemeddwa obumyu ekibalemeseza kiki akamyusi kakuyiyiriza akamyusi koyiyiriza nga nti kama emmere yabuze katukawe kyakyo akamyu tekalya powder kyakyo tekalya mmere kyovola nti emmere yaako batwala obudde ne baginyiga nefuuka nga bagiya akamyu kalya emmere gye kagaaya gye kameketa naye gwe bw'onookayiiza n'ogamba nti akamyu kankawe kyakyo ndabe enkoko zigira jangu tukuyiriza akamyu tukayiiza bujja kufa bujja kulema bangi balemeddwa obumyu tuyita gwe bwalema wabutandikako bwakulema bakuyigiriza bubi tewatukirira batuufu kati ofunye omukisa otuuse ku mukugu w'obumyu Asaba Charles director wa TYJ Rabbit Farm e Makindi.